ebyo ebivubuka byagaana okukola ne bidde Bulaya ne bitandika okubanyira abantu. Tamale Jr atabukidde Sammy nsonga ki? Ebimu mbikola nga sitegeera. Ye ndiwa wano ndikola ki? Ye eyakoze video ng'agamba ye mutujju owa ADF bimwononekedde. Of course Mick Wine naye ayina byatugambye wano gonna ngalina just wekumire bwekomezi kujika media ensibuko ya mawulire. Watanaba kubanga subscribinga gena maso subscribing likinga commentinga tusobole okubanga ate munange tutambula fenna. Buterevu ntandise n'omukulu Tamale Jr ono no avuddeyo nalumba Sammy. Jukira ono emabega kawo yavayo n'ategeezanga we bamwa obutwa era abasawo bagenze maso n'okubanga banoonya ekirumu ono wabula kibuze bamusikaninze mu byuma byonna bikalimagezi wabula obulwadde bubuze ayongera kubanga embeera eyonooneka. Kakati Tamale Jr avuddeyo n'ayogera bw'ati. Sammy oba alwali ekivubuka ekyo kyatutamisa kabampaani balayika bakiwadde n'obutwa ekyo kisami. Ebyo ebivubuka byagaana okukola ne bidde Bulaya ne bitandika okumanyira abantu. Sammy tetujja kusondera munakyo twagala tukisondere waleka omwana tomulabirira biri eyo Bulaya byasamiridde Sammy yalwala oba alwale wano Isima lwe yafa Sammy tekyakola video nga kigamba aliyose nafa gwe Sammy nkusabira edduwa yakamulali n'obutwa bakuwadde butono singa osese n'ebyenda nze nina abantu bennakyawanze ekivubuka ekyo kyali kimbega kya gavumenti ekyo Sammy nga kiketa Bobi Wine atuuka e Kalangala bamusalako kwanze nalina okugenda ne Bobi Wine e Kalangala mu kalulu ekitongole ky'ebyokwerinda ne kinyamba Junior tulinya Kalangala tugenda kukola operation kivula saagenda bamala okwata Bobi Wine ne banobiyaniriye Kalangala ekyo kivubuka Sammy tebakikwata ndoza mujjukira bulungi mu bantu bonna Sammy tebamukwata. Olo intelligence ekipangisiriza ennyumba ekyanja Sammy teyabeerangako kyanja buuza kasuku Sammy wama teyabeerako ekyanja bakituma kibanda weya za Bobi Wine kuwaya ekyo kyolaba ekyo Sammy bakikagenda oli kubanga nga gavumenti wama yali etidde Bobi Wine ng'enoonya kumuloga Bobi Wine bamuloge ne batuba Sammy oyo mwennyini n'ekyo Julius Katongole bagende babe underwear za principal kuwaya bagenda tuka kuwaya nga mukazi we BIBI azijjeewo oyo Katongole oyo kyekyo Julius Katongole kyabaddeko Katongole wabadde tobega okufa kwa Katolo bwange. Of course ebyo byonna muganda wange bigambo bya Tamale Jr. Wabula ebyo ngambitadde ku bbali mukwano gwange waliwo ka video akatambuddeko emabegaawo nga waliwo omusajja agamba nti ono y'omu kwabo abavuddeyo mwanattu ne batemula abaana ekaseese era ng'agamba mujje mumukwate naye ono abantu bavuddeyo munange ne batambuza video eyo ne bagamba poliisi eveeyo enoonya omusajja oyo akwatibwe. Wabula ono oluwulidde ago nga gamugudde mu matu kwe kuvaayo n'atandika okwerwanako wabula nga weyeekazakaza ng'agamba ye tategeera ne byayogera tabitegeera naye nsaba nawe omwewulirireko. Simanyi content waba yamubula poliisi yonna weeri simanyi bamukwate wamma okusookera ddala ntwala okusaasira kwange eri abako ab'enganda n'emikwana bafiiriddwako abantu baabwe kaseesa abaana baabwe n'abo bakyali mu malwaliro nga bakyalumizibwa omukama basuuse naye nze ekyakozeseza video y'enkambwe kuwulira bulumi teriyo social media platform eri kuposhinga bintu bino kuleka bu TV obulagalagako ku mawulire matonotono nga buvaako naye senga muntu mulala yafudde senga zi social media platform zonna kyekijjuddeko nga ibapostinga itu naye abaana bafudde abali mwana bafudde bonna naye teri aposhinga message eyo bana byabufuzi sinalabayo munabyabufuzi n'omu agenda mu ddwaliro kaseese kuyamba baana kubadduukiriro bakubalambula sinalabayo yawadde mabugo naye senga abadde muntu mulala nze kati nze alwanirira abantu ba wansi abasemberayo ddala abaavu kuba kati mwe mudduukirira abalinamu era mudduukirira abo ababeera bavuddeyo naye nze nja kulwanirira abo abali ku ground okitegeera ate video eyo nagikoze sinze yabadde kwalaali sinze yabadde kwala nebye nabadde njogera sinze yabadde abitegeere nnyo era ntuuse okwetonda kwange eri eyo omuntu yenna gwe kyakoseza nze era ebintu ebimu mbikola nga sitegeera
ye ndiwa wano ndikola ki asimanyi kye ndikola video siri ku video ebyo munnange weebityo weebiri ku sayidi eyo naye nga okusinziira ku gava Kasese galaga nti munange poliisi esobodde okuwaayo abaana 24 eri abo abafiiriddwa basobole okubanga munange bagenda maaso n'okuziikibwa so nga ate abaana 17 balambirira bano bo bakyalina okubanga munange batestingibwa DNA zaabwe ate basobole okumanya bazadde baabwe. Jjukira abasajja bana muganda wange batujju nnyo, abaana babasuddemu bomu nga kati kiba kizibu nnyo okutegeera feesi y'omwana era n'okumanya muzadde we. Bwetyo poliisi ekyagenda maaso n'okuba nga ate etestinga DNA zaabo zisobole okubanga munange ziweebwa bazadde baabwe. Kitegeeza omuzadde atafunye mwana we awo oba olina ogenda ne bakuggyako DNA eyo bwe batyo ne bakebera ku mwana amakinga naawe n'osobola okuba nga ate munange ogenda maaso n'okuziika. Jjukira gavumenti yavuddeyo nedduukirira abo bonna abafiiriddwa ne miliyoni 5 buli muntu. Okusinziira ku Janet Kataha Museveni ono avuddeyo n'ategeeza nti okusinziira ku poliisi okunoonyereza kwekoze bino byandibanga byakoleddwa abantu abaagala okubanga beddiza essomero lino. Jjukira ebbanga libadde ppanvu nnyo ng'essomero lino waliwo abaagala okubanga ate munnange balitwalaganya nga baliddukanya wabula okusinziira nti essomero lino teri under government abantu bangi bavuddeyo nga baagala okubanga balyeddiza oba osanga bandibanga be bakoze kino era nga ye omukulu atwala essomero lino yakwatibwa poliisi era nga akyagenda mu maaso n'okubuuzibwa akana n'akataano bino byasobodde bitya okubaawo ku ssomero lye naye nga go agaveeyo tujja kuba nga tuyongera okugenda maaso n'okugamanya naye nga kitalo nnyo ddala. Eyo nno nga nkugyeyo mukwano gwange nkujjukiza nti oli ku Jika Media ensibuko ya mawulire. Akati agaliwo ye omukulu Mick Wine ono nno nga muganda wa Kyagulanyi Ssentamu ono avuddeyo n'akyusa dreadlocks ze ng'agamba babadde bamufaananya omuyimbi omu era nga agamba ekyo tekyamusanyusizza yadde n'akatono okusinziira ku comments z'abadde afuna ku mukutu gwe mugattabantu n'asalawo akyuse enviiri ze era nga agamba tasobola kubeerawo ng'afaanana omuntu omu. Omuntu kyoyo gwayogerako munnange ayogera ku mukulu owa Gagamelo. Tukimanyi bulungi nti BIBI Cool y'omu ku abo abayimbi abalemezaayo dreadlocks yadde nga abantu bangi bavuddeyo ne bamugamba ssebo okuze lekera okubanga ate munnange obeera n'amaviiviiri ago naye ono akyaganye okugajjayo agamba atambula namutindo. Jjukira abaana abavubuka bangi bazze kitegeeza gw'okusigala ku toopu ng'oli muyimbi olina okugenda maaso n'okusigala ku trend etambula era BIBI Cool akyalina enviiri ze agamba zirina osigalayo kyokka mu ssaawa y'emu ono yeenyigira mu byobufuzi oba osanga abantu y'ensonga lwaki tebamuwa kitiibwa kitegeeza ensonga ng'eyo alina okugitunulamu. Butereevu ne nkujjukiza gwe mukwano gwange nti obadde ku Jika Media ensibuko ya mawulire. Bw'atanaba kuba nga osubscribinga genda maaso subscribinge likinga commentinga tusobole okuba nga ate munange tutambula ffenna. Saba Mukama Katonda abankuumire mweraba.